sisuubira kuyimba nga bannayuganda tebanyumirwa muziki gwange. Yes. Tekiwa ssanyu kugenda nosanyusa muzeeyi wa chaliwo ng'akuwaga naye kanakana kagezi nga muzeeyi we wakagamba Ykee Benda ine ekifuguuni gye yalimu ensijjuuzi erinnya eyo yanema n'okupronounsinga bayita batya gezesa tulabe yali S Seychelles yali kisema alina yali siji kalamu gwese mirundi emeka kwebiri kidde ndamungamba Seychelles yes je yali eyo olisewe yasoma komiko ngini ya ndio wakusema olaba nga twaliwe twalaba iyamoze alina ekifo kye yali mu ensiji yalimu nitubya surprise e Uganda ng'omwana seba mwaniriza ki kati gwe kikola otya yatuuka eri bundio ebimama bimuyayalira kusookera ddala mpaka records ekwatagana ne agencies ez'enjawulo abange promoting Ykee Benda ate mu ngeri emu agencies ezo ezitera okukola ki okunoonyeza sho nti crowd eno bakutegeddwa wano ne wano gye bamanyi ngeri gye bakukola ki gye bakufunamu gye bakutuukako because wali abantu abamu nga balina connections mu nsi ze tutamanyi nti muziki waffe azanya n'okuzanya ate yensi nange nali simanyi nti ndigi naye ebimama wabiraba abaana balungi kyenkwagalako omusajja kyemwagalako ekirungi akisiima bwalaba omukazi nga mulungi yana byamusombera n'ebintu ebirala byonna naye ebyana byali biyitirivu Benda yavaayo atya nakwata ensawo zange ng'era bwe wagenda baana muli bapatiri oyimba okugumiikiriza bwabula mu munywanyo etalina bannaye ensi egenda kukulya kati bwe tuba tutunuulira shows ng'ezo ze mufuna eyo abalala bagamba nti mukyamuukirira ne mutafa nnyo ku ssente ze mugenda kufuna omuntu n'asigala wano e Kampala n'akuba amabaala ge n'akusinga gwe yabadde shishiri ayinayo babeeni amubeera okugwe noga nze just social media kasena postinga just kimala ddala mubaako ekigendererwa ne mukulembeza ssente oba mukulembeza nnyonyi nze kankunyonyole simanyi ensonga y'abayimbi bannange nja kunyonyola yange mazewo emyaka 3 simbangako South Africa simbangako Dubai Juba wagenda Juba nagenda nawe ne bakuwa ssente nozebakamu ezaabwe eyo ekyejjuba awo mbuuzi luumu eri eyo erimu ssente bwe mumaliza oyima babayingizamu ne mwebakamuuko basedi babaziba wano abantu bafuuwa ssente bambi basiima oziko tufuna nti ssente zinafu kati no ensi yokka gyogendamu nga currency yaabwe nafu kuyawana Uganda muli b'amaanyi naye mbadde nkunyonyola ekintu kino nti Dubai Arab Emirates bawagizi bange mbaagala gye bali bangi n'eki kintu kinemeseza ogenda mu myaka 3 olowooza ki tetumanyi sente bapromota bategekayo oluusi bayinza okubanga kati nze si kunafuya baganda bange bagenzeeyo naye omu ajja nagamba naye Ykee ozibu ogira nnyo zitowa nnyo eso kati kyovula abantu tebagira naye nga kyengeza okugamba kikino nze siberangakawo nenkyamuukira nnyonyi bikoze ennyonyi tegenda liisa mutabani wange kitegeera kati omulamwa gubeera ngeri gyoyingizaamu ngendo kiba kwa mu face kati omwana nali aki kusente atandise ng'olubuto tewalutuga walituga kati olubuto luyoya so ensonga yange eri awo so kisoboka nti wali abakyamuukira level agakulaga level ate embeera netanyuma mu bulamu bwe mu nsawo ye naye nze njagala nnyo nembeera real nsaba ssente ezinzijaamu oba wentuuse era nengenda n'ekyo kiba tetumiitinze next time ensula eri etya balala bagamba basuza mu ntebe balala bagenda basuza mu ntebe waliwo ensi gyogenda mu ng'embeera y'ensi yennafu nti nga nawalungi bakututesiwa ki kyengezako okulaga nti waliwo gyogenda nga embeera y'ensi yereeseewo embeera abana babawo emirimu ejjubba eyo baani abatwalayo
no kati luna ekimulumu okimanyi ayagala genda kwebaka mwezi sente nawakubadde nafuzitya ewakiri yebakemu kyekimutusa kyokka bamukuba ekifaananyi yalabye byalidya jasuli n'agamba maawe mufano gange oyo namugambye ze 15 zawano gamba wallahi ze 10 zawano zawano kakalamu kakana togenda namba kyagala genda ku 15 waliwo abakwatanga ewulubalo n'agula omugaati ensijja eziringa sente nafu Zimbabwe eyo so embeera yo bambi awala abantu amu baganda baffe abatayita mbeera nungi nnyo naye nga bitereera talent kyendala gy'olina mu kuyimba mu music industry nze manyi okulaba talent ogiraba noga wakabi muluzungu bakita AR simanyi bakiyita mu Luganda kyekyo naye okulaba talent scout oyinza ogamba scout nze solomanya nti ono muyimbi agenda bawa wakabi nemugaba mu wakabi mu Mpaka Records mwali waliwo egundi gye twakola yali listeners album bapati olufulumya olimba lwo n'abaayo yali release ya waliwo omuvubuka gwe watulaga amuyita Tony Trust Mpaka Records by then yali erina abavubuka besembeza ngo balaba Benda atambula Tony Trust ajja begambanga tovuddeyo nga ekitwadde twogerako yesterday abamu abakulira record labels mubeera nga yanga mwefulutulayo bwomu so kati Tony Trust media yawulira ndudde n'omuwuliza omwana sisobola kinnyonnyola wano naye kyenjita okugamba nti teyita kyakola naffe naye tekyafuuka public knowledge because bwekityo wetwalabanga ekisinga n'agenda bugenzi neyemulula ng'omusezi adduka kati okulembezanye mu baana bo waliwo omulenzi gwe tugezezaako okukwata naye ate mu ngeri ey'enjawulo so we mwogera kiba tekikola sense lwaki kuba tetunamulambulula naye ngajja lwaki tukusazeewo tumukwate mu ngeri ey'enjawulo asooka akole music so abadde recording emyezi kati ng'ena naye temunamulaba naku mulungi nnyo nnyo ddala social media bwe wakola concert yo gye buvuddeko bakulaba ng'oyimba ne Rema Namakula nga mwambadde ebiyeeri muli ku butebe mu wantu mbwira ne muyimba oluyimba laba kapo empitirivu eno ng'okkiriza nnyo nanti mpulira era nga bwewatandise bwetewafunamu okwegwanyiza so Rema yali atuula wati katebe nekakalamu kankubule waiki ono Rema yali atuula wati katebe nekabanga akasese nova nakakwata lumbwe amutereza omukulu awo siriiwo mubuuze kiki okwegwanyiza kuba ndi musajja naye ate oyo mukazi wa Chali bone mukyala bikomaawo naye nga ka performance kanyuma nnyo abantu batukiro ga kapo kikyo kyakomaawo studio zaffe ne video zaffe Uganda zitya mwamutambulako eyo mwemulaba bye musange mu bayimbi abalala nebano bye tukola obaffe wano twava ku kukola quality abamu wano balina equipment yenna bali abalala gwe balina abamu tebamulina ekyenjawulo kiri kimu nti waliwo omuntu yakyogera nzike naye sagala kitu kyogera nga nze akyogedde naye nakkiriziganya nakyo yali mu Nigeria yagamba Ugandans are very talented you're just lazy tuli awo we are lazy Nigeria sijja kwogera mu linnya li naye muyimbi nga batutya bagamba kirungi tuli lazy bwe bayitirawo kuba bo baki balina amaanyi wago tebapowa obanga tunulidde studio yo muganda wange ako teyagala jjogerako naye ndowooza nabo abo Banigeria mikwano gye bagitunulako bamanya nti ono omwana tatudde bye bimu ku bintu abayimbi be Uganda kakalamu ogenda mu studio yo bye balina okukola studio omuyimbi yenna yandibadde afaayo studio kyandibadde ekikulu naye kikyofulumya si kyofulumya oba tokikoledde mu yiyo nokikoledde walala abafulumya ekirungi kyekisinga kati kikomya okwera ensonga yaffe eya babugamu babugamu abeere nga babugamu naye nga ate awulika bulungi nti nga ne radio ya USA ejamuzanya neya London neyawa because quality yemu neyomu Nigeria bweyomu America naye oyimba bibyo Abanigeria tebayimba luzungu naye bamuzanya ku radio yemu ne Chris Brown lwaki because sound yemu quality audio so tulina okwongeramu amaanyi nga Bannayuganda abaproducer abayimbi okulaba nga tugumiikiriza n'okola ekintu ku event okyakola n'essimu nnyo
Maradona yamukola. Okay. Zezimu ku production and those studios olira zenyumiro era otera nnyo okugenda amba beat nempulirizamu nevoisingire wange nemudiza nakola ki napo zino mwaddamu nemukwalaga ne musajjawo bononya batakwatagana ati baddamu anti wa mawulire nedda sebo bechubadewo nayo tabwe baddewo nti mbadde enzunga nnyo nasifuna chance omusajja akubulya twali tunonya program eno bakuvadde wano si wangu kuzunga bibadde ate nesi ejo wakave ejo tagala kuddamu kozi nsiki zajja muleke akaimba Ykee Benda yewandikira weba muwa editinga muko kano kakozeddwa katya sinza omuntu alina obuzibu n'omuntu okumpandiikira bwe kibanga ekintu kijja mu style yange naye bukyanga ntandika music teri yampandiikidde byonna nze abadde abyewandikira akaimba ka Maradona kano katambula katya reggaeton nanze kabula tuwuliremu reggaeton era kagamba producer obisanya na Maradona mwana muwala jangu mpola wanji nze ndi Maradona obisanya nange jangu mpolo limba kirugamba ombukirako producer ni simu yeyakuta ekintu nakikuba nakiteekaawo omwana mulenzi aloneya on stage nakwata video Maradona yalinga ngato kikakya ngato kiki lwaki kutaito Maradona kubanga mbadde na abana betagala muno bajjukiza nti ate bolooza nti oli muyayi my.com eno mbyenye abakyala bano balooza kati be bagezi tetutegeera nimugaa kati gwe nze muwala gwe nze ndi Maradona ndi musambi wa mupiira mutangira ddala tonkuba magi jangira ddala asimba anjiwama mugamba mutya afe tuli stade kyekiriwo agamba ki Ykee Benda kuterevu mwogera ne Barnabas nga sizidde ne kyalusaka nakasongola Ykee Benda agamba ki Barnabas dede mwana engeri gy'okubamu ekiziki mwana oli ku international level mwana ekiziki kyo mwana kyakabi webale kusiima kiganda kyange naye ng'olikirira mwana tuwagira agenda mu maaso kyali wange kyakabi nnyo mukwana wange takunoti nye munya 5 munya 3 mukaaga mwenda 7 nezula 7 0 nya mwenda 7 3 tufuneyo omulala tulabe Walaikum salam Muhammad ngandi mangira Ykee Benda Ykee Bo yo inaye haina kanya kampadde akapya Ykee Bo ekiriwo oluganda ekiraba muganda wange weyagala webale tusabula kiziki mwana gwe nenga ogunyumirwa nnyo n'amaanyi wasinga mwana wa maama weyongera tukuwa ekiziki wasinga mwana webale kubaako wewe webale tukyaliza MC mani wange oli kakala mtukiteki aliwo omwami abaddamuzaana eno ng'agamba mbuliza ku Ykee Benda lwaki tebeewasa ne Sheebah kalungi kubanga banyumirwa nnyo mu kayimba ka Faama nze Serwadda John lwaki tetwewasa Sheebah kasita proposing ani alina okuproposingira tatudde omulabagalaamu waawe kirowoozeeko nyabo wensukawo wano mbandika ekitambo kaba katonda bwana agudde nnyo tuukaawo ani akola biri byamukwala ogambye ki bw'oba mwagala twewasa oyagala twewasa zampropozingire nende tukiwayeeko kiribozi wekusiwulira tewali abawagizi baffe Mpozi nabo basiwule kajamba bwemikwano gye tulina kajamba wabuba when you see me pass by kajamba kajamba